nzolaba waliwo stage zenfukamira n'ensiiba n'ensaba Mukama. Abantu baali bankondemminga ku blankets and wine. Nze nagenda ku mavivi gange n'ensiiba for 3 days. Nedda nga nsaba Mukama ampe blankets and wine. Nga Mukama njagala platform eyo. Abantu bajja naye tewali sirinya Yesu siriwulirako. So ne tugenda the show was really massive. Nkuba yatonya ne tusaba Katonda n'enkuba nekola ki? Nature. Etuyongera maaso ne show. Abantu bakwatibwako. There's even a statement I made. Nakola statement babawala basatu ne bajja backstage nga bakaaba. Nagamba waliwo abalokole bangi wano, but we come here and we remain the same. So there is no inspiration you're going to give to these people. Unabajota mwenga na onyo mwenga. Ozegere so gwe kiki bagenda okulabirako. It just crossed my mind. Chasala mu bwongo bwange n'enkyogera. Abana ne bajja nga bakane bangamba, you know, we are Christians but we drink. Ne mbagamba it is okay. But please try and stop. Why would you drink? You would drink, we don't know what to do. Nembaga, no way, it is fine. But how are you going to inspire those guys? How are you going to be an example to them if you're like them? So, Nebagamba, we are so. Nemaga, you don't even need to apologize to me. Go and just put together a relationship with God. Because you're good people. Temina mutawana. So, nze abantu kibatamanyi nti nange zimu nze ziguni nzisibira n'ensaba Katonda. All right, so I think so many people do this. I think walo no mu Pastor Bugembe yangambako muno ne bakamyoni wenye wata nagenda ku stage asaba mbasaba nagamba nyamba crowd mukama nyamba crowd yange n'ababbi basaba. So I think it is kusaba kino everyone does. However much muno ku kicho on the other stage to be a little bit different. Yeah, kati chovola ngambe nze lina li missing abantu okutandika quarantine church. Nga missing abantu babulira enjiri okubaza amanyi because abantu baba nga bagamba man walo sometimes nsabira nnyo mu audience nga nsabira abantu ku stage abamu basanga kusheze ndani bagamba mwana mayuli watugamba tukwata watuluma twautereza ngamba gamba ebintu ne kubanga sala ya amani. It is not a performer who is performing that miracle, it is God ali musala. So man tulina okwesiga nnyo Katonda ate n'okusaba. Me, I always pray whenever I'm going on stage ngamba Katonda to increase and I decrease. Because tiri muntu asobola kuzala wa Katonda. Yeah, man. Anyway, so 14 days nga ziggwako tubidde bewade tokola era badokola okufumba muwogo mwogeddeko siika muwogo ne badde nnyo ku YouTube. Katwogereko the feeling of the 14 days ending. How was it? Nabadde manyi bulamu bugenda terera. Mbandi hao. His Excellency n'agamba bannaye mwogedde ndala abiri mu. Abantu banga amayinga busaza akawalata ne bakuba oluyi. Do you remember this coming akalinga ku WhatsApp ekimeme ekipato gege bakola ekimeme ekipato ndi unare brado ugambe nange lolirwe nafunye naye njagala okuzama bana Uganda amaanyi. Yes kinyiga because mune walo abantu abamu ngade bakola hand to mouth kubanga imere ya leero jafunye okyalya kyakula okyalya kulembeza kyaleja ate bangi nnyo so munange sawe nebanyigirizibwa ne munange katusoke tugezeko tulwanyisa obulwadde buno Mukama jatutemere kubo naye abirabe tuyitamu. So si kintu kya kuzanya oge mazima naye tukulembezo obulamu first because with life everything is possible. So you felt bad? Yeah, disappointed. Yeah, but I was disappointed manene chirowozaako. Nanga msajja mutufu because man twetaaga obulamu. We don't know who is sick. The truth is tetumanyi nangeri omuntu omulwadde afanana ati bamuteeka mu butya bakebera bati kwegamani it just Katonda bambi atuyambi ne naffe katugezeko okwekwatirako kye twekwatirako tusigale nga tunaaba engalo tusigale nga twekuuma tubeere mu nyumba tulabe omuntu alina w'omulala atalina bambi. Let's do it. Era nkyensosaba president nsaba busabi ng'omuna Uganda ng'omuvubuka abaddeko mu life ali mu bantu abayitoluddwa abantu abatalina anange mwenyisigamu nyina nnyo naye kyeŋŋamba nti omukulembeze mbadde nsaba kwaba waliwo amakanisa nga basajja basumba balina sente waliwo organizations nga sobola okuyamba abantu baleke buli omu agabe ayambe but they need to find ways obutubanga abantu babeera mu big numbers mu kifo kyekimu. Yeah. So what are your plans these 21 days? 21 days nkimanyi badde ogamba n'okuddayo nkuba shows by the way shows zo zaakoma ku ki I know Easter yo baba yakali kanyigo kennyini nali nyina okubeera mu northern Uganda
nga nyina show mulira nga nyina show ya Jumani nga nyina show guru twali tukozeeyo manyi twali tanse regional Chikibombe concert egenda tutwale Nambole but I think tujja kumbira nja bambi okusaasira ba promoters bambi do not feel down kigenda beera wakaseera tuli mu kulwanisa bulamu. Yeah. So kati zino 21 days what are some of your plans? Gamazima paka nga 5 May gamazima era ndowooza era kubeera nnyo okutegeera Katonda nakiki ddala kituufu kiki manye okumunoonyera enjiri era muninde ku Facebook. I'll be there. We need to jazz. We need to understand each other. We need to get to know each other. My fans, send me a message. Tell me how your day is going. Leka tu connecting tuve mbino. We are one body. Ukitegera. Twemanye, you can tell me. Nange mwenyini, nyine bizibu byange. Nyina challenges zange. Oyinza okubeera nga munange osobola okunyamba okuva mu challenges zenyina. No nyambako. Let's help one another. Yeah. So are we seeing more projects, you being in studio in these 21 days, any, or bringing home studio? Yeah, definitely. Nyina ka home studio. Nyina ka home studio nkubire engulika ezimu mbane era kusimu nga negayira Andre negayira nesimu ati ni digging bami musindikire bambi kutraka wano kuweza abo zimanyi zisinga ya so munange nengeza ko recording awo kirungi manyi muka production katono ngamba sindikira ya nera nga ne ku album yange je nagambye gospel music is full of life. Yeah, atenga era nabwe tufeedinga n'akatabo waliwo muzungu ampandikira akatabo muwandiisi w'amaanyi nnyo akola ku BBC. Yeah, story nga bawandiika and very soon my story egenda kubanga bagizannya muzi cinema ng'emizannyo eyo mu UK bwe nali luli Scotland meeting one of the big oh God kanchogere Levixone, you know very well I'm an actor. You know me. I've been nominated in the US, in Nigeria, in Kenya. I have these big nominations. So Sebo, this would be the opportunity for me ogamba abayaya unagani nachali wange muzanyi aje azanye nga Levixone genze ngenezanye nga gwe mu story yo. No, yes, that's true. Abazungu bagenda kusoka bagikole bagizanye nga muzigundi ezo mu UK bichi nebetaga mu Levixone omuddugavu. Definitely this is what they are going to do. Na meeting manager walo muyimbi omuyita Eddy Sheeran. Yes. So yomu ku basajja abali kole bigundi. Mentoring abana n'abayimbi bangi nnyo bayita mu gundi eyo. So they are coming to Uganda by the way. They were supposed to come in Obamugwa Msanvao. Kituufu tulina plan ey'okunoonya aba actors. That is the truth. Naffe tuzannye wano gundi eyo kitegeera. Yeah, nenga yaabwe bagitwala biki. There was even planning a movie byonna tujjalaba in future. Kale ndoza mutegedde one thing leads to another ate babagamba mulekera okuloweza mu sente mukole emikwano. People are better than money, I think. Yeah. So Chikibombe by the connection but the connection is people. Anyway, so gomya yegwe omyayi wa Yesu. Omanya abanana watu omyayi agamba bra omyayi wa Yesu. Ndi muyayira. Wa Yesu. Nedda ndi muyayi. Literally omyayi nzenza yono. Ye muntu ali updated. Wano aichuye ngero yeah, sina mtawana kumpita mu. So Levixone, Chikibombe, Nambole, you broke the news and said Nambole is now paid. Yeah. And everyone atisadwa judge ebivuru byawe agamba bichi. So first tell us what made you pay Nambole nga tuli mukana akaseera aka. Nambole naye nagisasula mu Jan. Naye nga mmanyi ebintu byange biba byampola. Kati Nambole eyo kiroto tumaze nakyo emyaka mingi like 3 years. People who have been following me. Sitandise kola bivulu emyaka 2 oba 3 emabega. I started in 2012 and every year I've been doing a concert in every venue wano mu Kampala. Nga njagala tuve ku kimu. Kanambole it is our next venue. Okitegeera. Era nga we believe and we have faith by December ntujje babiteredde. Yes. And it will be a very big celebration for each and everybody to come and worship God, to come and praise God, to come and do ministry. You understand? Like with me, tweyagale tusanyuke. Okitegeera. Muganda nga ina akayimba. Tweyagale. Okitegeera Eddy Kenzo. So mujje tusanyuke tukoleki nga 12 tugenda bera Nambole mu December. Era tusaba Katonda atukuume nga nsabira ddala n'omwoyo w'okufa talaba mu bana Uganda. Era yo sala yange ndoza n'obwadde ompulira
kuva ndoza since last year. Yes. My prayer was about death. Nga man, last year we lost people mu lyato on the same day when nanyina show. So kanize kintu ekyo kyanyiga nnyo. Sinze muntu ayimba mboba success netuso nenjimba every day. Because me I post once about my show by netweyongerayo. Kwana matabula bayina okukuyisawo ebintu byabwe. Naye nawulira bubi nnyo. Why would people die like that? Okitegedde. So nemanya nti we need to rebuke this demon or this spirit of death. Yeah, so nsabira nnyo bannayuganda era Mukama ajja tuwangaza. So and people will be there in Nambole will testify. Okay. Yeah. So so many people want to ask is this a year of Levixone coming out publicly on someone that is dating, or Levixone actually mama mwagala nnyo, you know that thing? Yeah, my mom loves me so much. Nja kwebazira Mukama nti naye mwina because my mom is my dad and is my Cheso ogamba kubya embaga biki? Embaga yonchi manya yinza okutwaliramu mwaka ng'omulala. Ati bakimfuna omwana wa Nesta Muwasa. Anti ngamba publicly notugamba no yoyo. Kati tupalaning. Era Mukama onaba mupadde. Nja kuyita. Amina. Ngaga amasmi. Jangu kubanga this is a testimony. Unobujulizi lwaki mbasikuliramu. Sibizi. Lwaki mbasikuliramu nti Mukama yabinkoledde. Naye bambi gamazima ekituufu kiri nti. Nambole. Nambole Mukama awona. Eyo mukyala. But is there pressure on you? Do people pressurize you to do this? Yeah, they used to, but people didn't know. Baite bamanyi na myaka jange. Baite bamanyi na myaka jange oge mazima. Mpaka nzamata mbamuzi ne gwe sindiko kwaza nini emyaka emeka. Mbaga wane ni emyaka 26. Ogira olinda. Soka dinebaza Mukama anti pressure yakendi. Tekyali antwala kayiriri. Yeah, man. Okay, so as we come to the end of the show, what's up? Like your last words and what you promise Ugandans okuba mukana akaseera to go through this time mpaka tuwalinga Mukama atujje mukana akaseera. Chenjagalo bagamba bana Uganda banange bambi, like our motto says, for God and my country we need to be kwasa Katonda. God is going to fight for us. Mukama agenda tulwanirira. We need to trust him alone. That I'm telling you, there is no any answer. Tewali answer tutwajijjo okujja mu Katonda. Nurses and doctors tebayina answer. Nenjaga okwebaza n'abasawo buli omu ali mu kkola okulaba nga alwanisa buno obulwadde. Katonda wange abampere mukisa, abampere mutima gye mukyejiya na Uganda. We should not panic. We should not fear. We should have faith that we are going to testify. Yes, this year started like a big year. People testified. People called it names. 2020. Baji wa buli kimu. Baji wa buli kimu. Right now we have a reason to celebrate because God is going to keep us safe and we are not going to die in the name of Jesus. We are going to live and testify. There's nothing happens without happening a story. So now we have a big story. Mukama yatutasiza ekirwadde kya corona. Okitegeera? Yes, kati don't be like wanange my year is dead. No, your year ezukide buzukizi okitegeera sijja kulimba munange. That's how God works. To me, someone who has chosen to understand God, that's how he works. So we should believe God and we should know Christ, because the truth is he died for our sins. He died so that we don't go through what we are going through today. So we need really to understand him and give our lives to the Lord. And I want to tell each and everybody, if you're watching me and you have never given your life to Christ, please give your life to Christ. He's the way, the truth, and life. And leave the rest to him alone. Because tericha atamanyi. The Bible says that he knew you before you were formed in your mom's womb, which means, and he didn't stop there, even planned for your life. So, which means there's nothing he doesn't know. He knows every second of your life. He knows every minute of your life. So just put that trust in him. Do not lose hope. Togwamani, because this and this is happening because of your business and all that. God is going to pave a way for you. And there's always a better start. You can start now. You can start now afresh. Repent, forgive each and everybody abakusobyako kwegamba leka Kristo kuba kukoma kwa Kristo akusange nga yegomu kwabo balina okugenda nabo mugulu. Yeah, I love you so much, and lwetumalawo twe meeting enambole fena oli musiramu oli mukatuliki oli buli kimuna kyoli nze nkwaniriza
nga 12 December e Namboole mu show gye bayise mujje tujjuze Namboole tu celebrating no celebrating akalwadde akabadde katufuukidde kizibu ekirwadde akalwadde ekirwadde kyama. Kale, thank you so much Levixone. It was a good time and a humbling time okubanga nkusanga ne tubanga tunyumyamu. So thank you so much Menona de travel from where we started from. It has been quite a long interview. Ne tugezaako nnyo okulaba muno tubaleetera amawulire nga twagamba we go an extra mile okulaba muno we reach out to these artists, their celebrities bemugamba amuno ali ku kiki ekigenda mu maaso. So for us we are there okubanga tuba kutuusaako ne mbanga musobola okutegeera ki ekigenda mu maaso. Abadde ku kamera muyita mwana mulenzi Lawrence ate me they call me KingSmith 3 times KingSmith 3 times midea okitegedde. So ensonga esozi nekyo okola kiki kimu kyokka kyokka twerabira ku subscribing once so that you can put also another tafali on myself and on my life. Thank you so much. I love you. Twesange Namboole Namboole tujijjuze Namboole Namboole. We out.